bakuyitira omusiisirwa gwa solobere yakula neewola ate gwe n'okuma ekkungu omubootongo lyakuma mu mulyango oba okukuumira ng'oli alina ekyakategula naddala nga yassizza olutagajjo oba ekyolutagajjo oba ekiya ky'enkote ey'amasuluba yo kyeziranga kimu kyokka kugiraba ng'eyambadde olukeete gwe n'olyoka n'otegeera nti abanagidde n'abo abakunaze ekikungu bandikwata mugabu gumu oba okulya ebipapa iyo gye bayerula ku buko nze nno siifuuka ekiteruzi ate lulembwa ku bugenyi luno lubango lwa mukago lwogerwako nti lukiiraawo okunyaga kale nsambuza munywanyiwo okimanyi naawe era okimanyi bulungi nti bwe zitakuliisa bunyaala zikusuza njala n'olwekyo bw'onoofuuka kunguyiza ng'omubbi ow'omunju kirengerengere amalombe olwo nno obeera oteekidde ddala mu musenzaalanda nze musisibo sajjafule munabusironkonge yamuvule n'antagwira kyeya kimu kiwoobuula omunyogwavu atalina mazzi talyasaava omwana nowabambeja omukenkufu mu lulimi olwa Ssaabasajja era Ssaabasonyiwa kaluwoomya mu nsona lulimi neyekinini empomerenjera enyumira abantu okwetoloola ensi eno siyise omunze ekkange ng'ejja kikka ku bukukumbo oba walugongo mu birumbirumbi nedda nze ndine mutayi wange ono omwana ow'emmere kayongo esike zinaabala muzukulu wa namwama ebuwama namwama ebuwama eri mu mawokota ono nasinzira eri mu KwaZulu Natal KZN sanga essomo lino ery'e11 twagala okwongera okwettaanya ku ebyo bye naleka mbasuubiza ku lumonde tweyongereyo n'essomo lino tukulule okufaananako enkulula masanyalaze tutambule tubambage kubanga munnange ezinaabala tezirinda gooba eryo linnya lya Kayongo esike kale omukulu Kayongo olowooza abantu banno Abassaabasajja tetubakyukidde omwana naakyukira mulezi owange kaakati nno kekadde sowolayo naawe empiima mu kiraato sowolayo empiima mu kiraato tulabika okuba nga tutabaala kubanga namunkanga naalwana talwawo kusimba fumu ate namunkanga jjukira tadduka buko bw'olusimba evvumu nga gyagwako nze mu butuufu nateererese dda buli anagenda nange n'olutayo sirina buzibu olumonde mukulu Kayongo ku mulundi guli twategeezaako abantu nti enkata gwe musiri gwa lumonde omuto ekyo bakitegedde bakifuna ekisodde gwe musiri gwa lumonde ogukaddiye ennyo kati olwaleero njagala ate bategeeze kyetuyita amanyangwa mbategeeze n'ekirala kyetuyita ekinnanga ebyo byonna byekuusa ku lumonde kansooke nkubuulire ekinnanga naye nga bino byonna mbyogera mperomane eri wali etunula ekikyo kyekikyevivi kutiika ekinywa ky'enkunga embwa kyewagenze naye etunula kati bali wali bo bagamba munnange ffe wetuli kubanga anti obuyambi tebuba bw'omwe nkuyege zisuza ebitulume mperomane bebaweereza ensimbi webali tuli nabo kale amanyangwa tulina ekinnanga kakati wulira ekinnanga gwewo webaali balimyeko lumonde naye nga mu butuufu basoggolawo n'okusoggolawo lumonde ekifo ekyo oluvannyuma nga kyalokamu amalagala kakati era bwenjogera amalagala nga sitegeeza ganaaga ebikoola ebya lumonde waliwo ate n'amakoola oba ebikoola by'emiti abajjajjaffe olumu babiyitanga amalagala kugeza tulina amalagala g'omutuba omuti omutuba amakoola ago ag'okumutuba tugayita amalagala oba ebikoola amalagala kakati ekinnanga kyekifo ekyo munnange we baali banyeko lumonde ne basoggolawo ne waddamu ne walokawo ebimmonde monde era bamu bakiyita kimmonde monde naye nga kyekinnanga kyokka ate ekinnanga kirina amakulu amalala omusiri guno ogwa lumonde bwe gukaddibwa ennyo kiri kye nayise ekisodde gutera okumeramu
amalanga. Kakati ne kino nakyo kwe kyava okukiyita ekinnanga nti mubaamu amalanga mugamanyi nakyo kimerera dda kyagala nnyo mu lumonde mu butuufu, era n'ebifo ebigimugimu ennyo ettaka nga liyiikayiika bibeeramu nnyo. Kati munnange kyekyakitumisa ekinnanga. Bagamba waliwo n'olugero olugamba nti omukazi kinnanga kya lumonde tekiggwamu lumonde omukazi kinnanga kya lumonde tekiggwamu lumonde. Kale nno kibategeeza nti omukazi tagwa bbeeyi, omukazi takola ki, tagwa bbeeyi. Kizungu lyayita value, esigalawo essaawa yonna akadde konna, oba yazaala abaana bameka asigala akyalina value omukazi. Kakati ekyo nakyo kirabye nange waife wekiri. Kakati tulina kye tuyita amanyangwa, nagwo kanga kunnyonnyole ekibanja nga waaliwo abantu ababeerawo ng'abantu bano baalimanga lumonde naye ne basenguka ekibanja ne kizikka nnyo ne kiduumuuka, ensiko n'ebeera kuli. Kati omuntu ajja okugula ekibanja, bw'ajja n'agula ekibanja ekyo n'akisanga nga kirimu lumonde oba ebimonde mu monde nga byalokerera, kimwewuunyisa nnyo. Wano we wava n'olugero olugamba nti manyangwa nga lumonde w'omu kibanja, Kakati ngambye ebintu ebyo naawe bitegedde era sigenda kusukkawo wano kubanga akadde kantwalaganya. Otegedde ekinnanga, otegedde amanyangwa. Mpozi ebyanga kitegeeza ebikoola bya malagala ebikadde, Kati ate waliwo ne katuyita akannanga, nga kano ke kawuka akatawaanya ebikoola bya lumonde. Ebikoola ebyo byebibeera akawuka ako tukayita akannanga. Kakati ebyo byo mu butuufu olwaliro mulowooza si bye tukomyeko. Katukomeko awo munnange. Omukwano kinywa ky'amaggwa kisiba yamanya bwakyetikka, naye ogwange n'ow'olufungo lw'ekitungotungo ngulooza tegutufudde nga suuna n'abaziba egutufudde. Ndi ku +27682 nange olukomo luli olukadde lujja ne lunzigira. Ndi ku +27685 42 85 43. Era mukulu Kayonga agenda kulubateerawo awo olukomo mululabe mulufune munnange, lubateerewo. Naye ng'ogwange gwo mbagambye nti gutufudde suuna n'abaziba n'owa olufungo lw'ekitungotungo. Kakati sijja kuziwalaaza oba okuzikalaŋŋanya. Buleke empomeke nange engoma etajjira mu luyiira kubanga mu butuufu awo omutulago bw'amala okukuba omuwambiro oba embwagulo nga bw'atyo yeerabira eby'omuwoozanvuma. Omukwano lusekese lwanku bw'owulira nga lukutuuka ng'osuula wansi, ate era temwerabira nti ejjembe eddulumi bw'olitika omwana akuba wansi.